abantu banene okusingira ddala mu trends zetebe zigenda mu maaso ez'oluyimba olwa Dipo Nazigala okusingira ddala paati y'Ogunde Gunde tulabye ate abayimbi ab'enjawulo nga bagoyinze beyond bwe balina okukoma okunyumirwa basusseewo okufuna kye bayigamu basusseewo ate ne batandika okumenya amateeka ge tuyita aga copyright and neighboring laws. Amateeka ago gawa obwannannyini eri abo nyini luyimba oba abo be yaleka emabega mu mateeka nga bwe galambika. Tulinamu omuyimbi nga okusookera ddala nga Kididi eyavuddeyo ate ye mu kuyimba n'arevoicinga n'okurevoicinga ate n'ateekamu lyrics oba ebigambo ebitambula ku melodies z'omugenzi yennyini ng'amateeka copyright galambika. Ebigambo ate ebivuula oba oliawo n'ebyenyinyaza mu lulimi Oluganda mu buwangwa bwawa ebyesittaza mu lulimi Oluganda okuteeka ku mpewo abantu okuwulira. So ne tulowooza nti ekikolwa ekyo kyeyakoze nga tasoose na kusaba lukusa okuviira ddala mu cultural heritage n'agenda mu maaso n'okutandika okuvoola. Omuyimbi omulala Lil Puzzle naye twalabye yavudde ate n'akyusiza ddala lyrics n'agoyinga beyond revoicing the song to fit a political agenda of himself. Ate ng'olima lw'omugenzi tewalinako kakwata yonna ku bya bufuzi wabula tulukozesa okufunamu ebyokuyiga okunyumirwa n'okumanya embeera nga bwetambula ogenda mu maaso. Gwe Kididi agunda gunyo oluluyimba lwozanyira mu lulwo gwe Kididi ate nkubuulira Kididi nkulayirira ntya Katonda kangene ne ku CPS nkweropere obwedde tuli wano tulinda challenge za mawanga malala nga Kididi wayonoonyedde oluyimba lwa Kabaka n'oyo mukwano gwoyo bombo klati mwenga bwe muli ate gwe Kididi gwe nze nakulabira bade nakulabira Kididi ng'ogenda twonoonera abaana oluyimba lwa Ssaabasajja baana mwene mulwonoona bwe mutyo kandukumemu paka wa Katikkiro. Ogunde gunyo Kididi ogunde gunyo ayi Kididi sesebonyo ondabiranga ddala ddanyo oba tunaabanga babinyo kiriba kyama kyaffe kuva mu ttanyo n'akatiiki kyandi ku mutinyo penti piu awo ne woba ne iriza ezaava ebwanyo ne kyannyo tewaali kuwonyo ne musaddaaka bagunyo. Ogunde gunde hai Saabalwanyi ogunde sabo jajja nsasebuse ondabiranga ddala ddala oba tunagundanga babiri kiriba kyama kyaffe kuva mu ttale n'akatiiki kyandi ku mutima. Ntwala omukisa guno okwebaza gwe angoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Emboozi zange zino ozisanga wano ku YouTube, TikTok ne Facebook. Nkusaba nti woba to subscribing anga tekako nyiga akapesa ka subscription then otekeko akapesa ka notification so in case ebyo byonna byemba nteekayo oba osobola okubanga obifuna. Kale bwe gutyo embeera bwetyo bweri. Famire yo mukonja omugenzi Prince Jopo Kafero jukira tugenda konga 17 omwezi ogwokutano omwaka 2007 ngeita mu cultural heritage ye waze bakulu Kididi no mukulu Lil Puzzle baagala bagende babitebye badda batya mu biye by'omugenzi ne baba atenga babyekoleramu ebyabwe. Oluyimba ogunde gunde yeruvuddeko embeera eno ogunde gunde ekyo kyenekakasa obulungi tekyo kitiibwa ekiweebwa Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka yenna ow'ennono kubanga ffenna mu buwangwa obw'enjawulo tulina engeri ez'enjawulo ze tussaamu abakulembeze baffe ab'ennono ebitiibwa era nga n'ekyo kweyala ku ttaka kyekimu ku ekyo. Kale bano balaga nti abakulu bano Kididi ne omukulu Lil Puzzle ate bo baaviiridde ddala ku mulamwa ne bagenda ku mulamwa omulala ogwabwe ogw'obuntu. Kididi
oluyimba nti yalutaddemu ndowooza n'engeri eyinza okubeera nga eruvoolera ddala mulimu okuwemula n'ebintu ebirala ate ye puzzle n'agenda kubanga alufunamu ssente okuva mu bantu ab'enjawulo. Kale genda bwe tuti kandabe wano ekiwandiiko kino ekyawandiikiddwa ba lawyer. Ekiwandiiko kino kiva mu Bristol Advocates. Bristol Advocates bano be baliwo okulwawo mukunja Prince Jopo Kafeero Cultural Heritage era nga bagamba immediate release. Prince Jopo Kafeero Cultural Heritage warns against unauthorized use and the politicization of the late Paul Kafeero's music. Ensonga mpitirivu zengenda okubeera nga ntunuulira zengenda okunokolayo mu kiwandiiko kino ngenda kibateerayo olulimi olw'amateeka obw'olumu bakozesa ebigambo oyinza okulowooza nti batondawo bitonde. Tujjukira n'omukulu omu yali ng'ayinza okwogera munayi n'otabaamu nekyokwasa. The Prince Jopo Kafeero's Cultural Heritage has noted with serious concern the rising cases of copyright infringement and unlawful alteration of the musical works of the late Paul Kafeero, particularly on social media platforms such as TikTok and YouTube. Mbadde simanyi nti ne ku YouTube bibaddeyo naye kino nze mbadde nkiraba ku TikTok. While we appreciate many Ugandans who lawfully enjoy and celebrate his music, a section of individuals has gone beyond edutainment by revoicing and altering original songs. Nti baddayo oluyimba luno ate mu studio ne balukwata bupya, ekitegeeza nti kijjawo amakulu ag'oluyimba oluli original using the same tunes for political and abusive messages. Anti bakozesa tunes zino oba oluyimba okubeera nga balukozesa ku byobufuzi oba n'okubeera nga bavoola commercializing and soliciting money from these works without the consent of the rightful copyright holders. Kale webatyo ndowooza tukirabyeko. Then bagamba such conducts constitute a violation of Uganda's copyright and neighboring rights laws and amount to the unlawful creation of kati wanera among these affected songs balaga ekiwenenya amazina ne dipo nazigala. Kati tugendagenda, the heritage hereby gives public notice that a list of perpetrators has been compiled and our lawyers, Bristol Advocates, have been instructed to take legal actions and allow the law to take its full course, but to start with Kid D and Lily Puzzle. So Bobano for their revoicing the song on the same melodies. Kale webatyo ebintu webityo webigenze nga bigenda. Kale bana ababiri bagize oluyimba luno okusooka kwa byonna ngenda kwebaza abakikoze mu butuufu kubanga oluyimba ndowooza lufuuse oluyimba olubadde lukyasinzwe okutrendinga ku social media. Buli omu nga kyenkana atudde mu challenge eyo, atagituddemu wakiri aginyumiddwa oba agiwuliriza, naye abalala baze ne bagikolamu ebyenjawulo. Okugeza kabila ez'enjawulo oba amawanga ag'enjawulo gagenze nga gavvuunula oluyimba olwo mu nnimi zaabwe. Okugeza Abasoga baluzeemu, Abagisu nabo bakozeemu challenge, ndabyeko Abanyolo nabo bakoze, kwosa n'ezikabira ez'enjawulo, ekitegeeza nti oluyimba lubadde pushed ku mawanga ag'enjawulo. Jjukira nti lwali ekyo ekigambo ogundegunde kikwatagana ne Kabaka.
kati nti message nebanga eri delivered mu regions ezo. Then bo bano kye bakoze ne baddayo mu studio ne bakola ennyimba zino ne bakolamu ebyabwe. Kale bwatyo mbadde njogerako ne Kafeero Swazi yagambye tetugaana bantu kukozesa biyiye bya muzeeyi kubanga kyekyobugaga kye yalekera ensi era yalekanga alaamye ne mu kulaama timuli nzijuukiriranga ku ntambi of which entambi kati eziri mu kubeera nga zirwanyisibwa. Era ekirala agambye nti ffe omuntu okubeera nga atuula mu challenge tetumugaana kasita oluyimba oba olulese nga luli original, nyumirwa, sanyuka, beera n'ekyokola kyoluyigamu. Tikati omuntu waddayo mu studio n'akola bw'ati ekitegeeza oluyimba luli aba taluwadde kyanya, aba alinga alutemeddeko ettaka nti kino ekikye kyaleese kyekiba kikola ki kyekiba kiyitawo. Kale bwetyo era enteekateeka eyo abantu ab'enjawulo baavaayo nga bawooninga abantu bano. Ndowooza ekitegeeza nti ebadde national concern, si famire ya Kafeero yokka. Ndabyeko omukyala bamuyitaani Sheila Price n'omwami omulala era nabo nga bawooninga abantu bano ku bintu bino. Kale bantu bange byebyo amawulire geeninawo, naye nga nkugamba nti program eteekebwamu ssente ababi is a hotel and bar basangibwa ali Ensagu. Gwe omusiraamu obudde buno tekigaana kubeera nga ogenda osiibulugukiraawo. Kati ebyambalo eby'obusiraamu ebinaakufaananya obulungi gwe omukyala Sharia genda ozifune ku New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku Wilson Street, va ku New Pioneer Mall, Wilson 1, then Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala. Kati tetugenda akomaawo, tugenda kuvaawo ate tweyongereyo tugende ku Kikaya College and Vocational School badde ne boarding arts ne sciences. Abaana aba secondary baba ekyanye eri ku vocational okubeera nga bayiga courses ez'omu mutwe. Abaana omulembe guno tulina okubeera nga abaana tukola ki, tubawa omukisa ogw'okubeera nga bakola ki, bayiga ebintu eby'omu mutwe. Kale yeyo enteekateeka weeri. Omwaka ogwo oguwedde era twalaba famire ya Kafeero yagugumbulana ne Gravity Omutuju ku kyoluyimba Walumba Ezaaya, kubanga jjukira emyaka nga 14 Gravity we yali ajja ndooza lwe lumuyimba olwamuleeta yagenda n'aluddamu. Muntu ajja agamba nti ate Geto Naziggala nga lwaddibwamu. Lwafunibwa mu mateeka kubanga yatuukirira abafamire era ne bamukkiriza okubeera nga bakozesa. So ebintu bino kibeereko ekyokuyiga. Wano juzi nabalaze yabadde Mande nabalaze nti famire ya Master Vincent Segawa obudde buno Lukman Segawa nayo yavudde ku Jostede okubeera nga addamu oluyimba okuwula Sikudiba ye nayagira oba namufunye. Kale bwe kityo. Kale enteekateeka eno ndowooza abantu corporate okubanga teli into practice tekiraga nti teriiwo. Corporate etandikira ku oyo omulamu aliwo, ye n'ateekawo nti nze munnange ekintu kyange bwe kiti ne bwe kiti. Kale yeyo embeera bweri era y'ensonga lwaki bangi nti ennyimba ezo siziteekamu mu waaka wange gwenkola. Wakiri wemba njagadde okulaga ekyo ekituufu kye njagadde nkulage, tujjako amaloboozi naye n'osigala ng'osobola okufuna ekyo. Tukikola for educational purpose, tetugoinga beyond. Sisobola kuteerayo oluyimba lulamba kubanga nja kuba nnyononye waaka w'omugenzi. So bantu bange tugezeeko nnyo okubeera nga twewala ebintu ebiyinza okutuleetera obuzibu. Ku kamera nkoze ne Edina Ruth naye lwakuba simanyi webiba tebinyumye, webiba binyumye andabisiza bulungi. Kale yeye enteekateeka bantu bange nga bwoli. Waliwo n'omuyimbi gwentegeddeko ow'akadongo kamu eyafudde bamuziise leero mu bitundu by'ekaliisizo naaga amawulire era nago n'amalala nga teekateeka okubeera nga baleetera. Nze Muzungu David mbasaba nti abatangobereranga mungoberere. Kale
waliwo WhatsApp group ya updates za kadongo za YouTube tetukyatingirayo abantu ndooze yenteekateeka mpya naye ngenda kubeera nga ngimonitalinga. Then muganda w'omugenzi Emmanuel Rwogere naye afulumizza oluyimba olupya. Mwana oyo nno ayimba era mmwe abaalaba vidiyo ya Kasuku yazanyanga Kasuku yazananga Kasuku Godfrey Nkwanga muto w'omugenzi Emmanuel Rwogere eyali bawasala Boogere. Kale bwe kityo mwongere okungoberera mubeere bulungi mwera. Omulambo kati ffenna gutugasse wamu gutusinga hiiti ne Kamiliyoni mwali ogunde Pulinsipo Paulo Kafeero yafadda ekyenjawulo ekiriwo nti hiiti kati ziva bukunja wallahi